Henry Wabyona ali avunaanyizibwa ku nsonga z'abankuba kyemu ofiisi ya President asabye abavubuka bonna okwettanira okulonda abakulembeze be baagala wamu n'okukubiriza abalala okwetabamu. Mobilize your fellow youth to go and vote come 15th of January and the other day, 22nd and the other day. We should all go and vote for their candidates as they have been guided. Ono abakubiriza bulijjo okwekolerera okukyusa ebyenfuna byabwe okusinga okulowooleza mu balala. We know there are many people who haven't joined the money economy, so from that background, like Nzoi has put very many enterprises to help our people, especially the young people, to join the money economy, to have money in the pocket. Ate ye RDC w'ekikube Godwin Angalia asabye abavubuka okwewala okukozesebwa mu kumenya amateeka n'okwekalakaasa. No young person should be recruited to demonstrate or cause confusion at the tallying center or at the polling station. We need to protect this. Bino bibadde mu nsisinkano gye babaddemu n'abavubuka ku kisaawe kya Satito Winyi ekikube. Ate Mityana abaagala okukiikirira abayo mu Parliament tebakyebaka. Omubaka omukyalo wa disitulikiti eno era nga naye avuganya ku kifo kino Joyce Baagala tumusanze mu ggombolola y'ekikandwa ng'atalaaga ebyalo eby'enjawulo ng'aperereza abalonzi okumuwagira. Baagala abategeezezza nga bwaliko ebintu bingi byakoze mu disitulikiti eno kale bwe kityo basaanidde okuddamu okumwesiga abaweereze. Mu byafaayo bya Parliament tewali mubaka yenna okuggyako nze eyakulembera abakazi bonna aba Parliament abali ku ludda oluvuganya gavumenti okulwanira eddembe ly'abakyala. Ate yeegwanyiza eky'omubaka wa Parliament Mityana Isaac Tomusange naye abadde kiryokya ng'akalulu akawenjanji ku nju. Manvuuli yokka bwe ndaba manvuuli gy'otiikinga yakuba omaze tukolako bulungi. Asabye abeena obutatunula walala wonna nga 15 January wabula ku bannankyukakyuka. Nga 15 ku Lwokuna wiiki ejja z'ennaku nga 7 okuva kati tube tulonde manvuuli. Tulonde Isaac Tomusange nga ya MP w'ekitundu kyaffe kino ekya Mityana North. Tulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu nga President waffe. Mbakunga mwena gye muli olunaku olutulumyuse. Tubaddeko n'empigi gye tusanze bannakibiina kino mu muluka gw'ekyali ku byalo okuli Nsaamu, Bobezi, Busomba n'ebirala nga bakakasa abalonzi tebe basaanidde okubakulembera mu kisanja ekiddako. Bano nga bwe guli kati buli we batuuka basooka kusomesa balonzi engeri gye balondamu. N'ogenda n'ogolola mu kutuuka okubala akalulu ajja kuba kafu. Baloopedde omubaka nga bwe batandise okufuna obubaka obatiisatiisa nga bagamba nti babalanga kuwagira Nuupu. Batasobatiisatiisa ogenda kubawamba ogenda kubasiba ewaffe wali ekalagala jjo balina gwe bakutte mu nnaffe n'olwekyo tuvumirira ebikola ebyo. Bagenda kutandika okutukwata batandise okubatwala. Abamu batandise dde okubakwata bali mu makomera. Abantu baffe balina okutya okw'amaanyi b'otalabanga. Museveni azze aleetawo obusongasonga obutono nga bamu n'atera obumuzzeko ng'anyigawo kali anyigawo kiri ate leero kati bakyala leero biki n'ebirala. Ejja ly'emyaka gyafuuka omwaka ne gudda ku mwezi nga kati ebula ennaku 7 zokka okulonda kutuuke. Buli kiseera kibanga ekyakyo. Bukira nti jagenda. Bukira nti akyaliwo yabadde asinga ow'eri.